sina kyamaanyi nnyo kingatta n'oyo muyaye Gaddafi okujjako omwoyo gwe tulina ne pain gye tulina nti boyi wange ng'ogyeko ebyobwasita ogyeko ebitibwa tuli ba Luganda kuba ffenna tuli bana Uganda twagala nsi yaffe ffenna tugyeyagaliremu. Pulezidenti omusibe kyasudde omulalu takironda naye omulalu kyasudde omusibe akola ki akironda. Mu kkomera tulinamu bawodirida ba RP Boma era mbalaba ne wabweru be bano abali mu NRM abagisuuta mu kkomera twambala yero era kubaako taaba era nabo mubala wano abambala yero nga munnange bajja gye muli ne babalaga nti ebikola by'omusale byatukola birungi bebo be tulina era mu makomera nawano be mulina. Nvudde mu busibe Pulezidenti nina message gye njagala nkuwe era nga nsuubira nange kennyini envunaanyizibwako. Ekkomera nga luzira mu mateeka ya alimenti kutereka abantu 6. Saawa zino nze ennamba yange eruzira nga sinnavaayo yali 13,292. Kitegeeza abasibe tuli mu mugotteko batusibye awatali musango. Bino bye wawulidde mwafunye ekyansi okubiwulira nga Balamu azze mu makomera okutukaka tukkirize emisango tujje tukozese social media zaffe nganze okanya Sam okugamba bannayuganda nti omulimu gwe twakola ogw'okugoba Anita mu paliyamenti Kyagulanyi eyakufandinga era ne banzunza ebbanga eryo lyonna. Omulamuzi Kayizi akulira kkooti ya Buganda Road yalemererwa okusolovinga omusango gwange ogwa common nuisance nga mwagujja mu public nuisance bwoba tukwata abantu 1,500 1,400 bateebwa. Common nuisance abasinga temugiwulirangako munnange nga gavumenti yaffe ebiteeso bwe biyita ekiro nga beebase ne bakeera ne bikolerawo bwe bakwata baanoonya kye bayinza okuteekako kuliyetigawo ekisanga ekyo. Era nange nakizuula Pulezidenti buli kyenkoze nkikoze mu mateeka sibadde nakisi okulaga obutali bumativu bansaba passport n'engibamma era nagirina oba mugisazeemu ndi munnayuganda eri nali nagenze kuwummulamu njirina nagibamma Pulezidenti. N'ekirala njagala kwebaza era nawulidde nnyo ennaku baganda bange basaanya naye ate erudda Pulezidenti gwatulaze nti oli muzadde ffenna wangi we tusobezza naddala nganze mundi gyowampa ya social media olumu mpitako nze mbinyiga Pulezidenti yajja ekkata nansiza mu kalulu nangamba olina information ennungi eri eggwanga naye TV z'eggwanga ozisinga n'ozisinga kuba bo bajja bali smart ne batayomba ne batawemula ne babaayo ensonga nga ya bulimba nemulowooza nti ntuufu naye kola okuba oleeta ebituufu olumu n'oyitako n'oyomba ensonga yeeganya okugguka bwe busuuti bola naye gero kivimbamu nze sirina wenwaniriro bajagala kafuwalimbe kansala asimanyi miliyoni 3 omwezi sirina. Era Museveni obulumi bw'otadde ku ggwanga tolowooza nti obutadde ku ffe ba civilian obutadde ne kuba abo bwalwana nabo. Era Museveni nyimiridde wano nga nkulawula wegaba matatu nga gw'ozannya mu kusiba abaana awatali musango mu kutuwamba bannaffe ne babuzibwawo ogazanye bubi. Bannansi tugenda kukuba emwa wookabira kaadi woti tugenda gikuba tugenda kumukuba jooka. Bannayuganda njagala mumanye ekiti ekyabafumita ebyo biwundu bye mulinayo Museveni tebabalimba. Umanye ekikufumisa
oyinza okufunawo kijjanjaba kati ate mundu ate gwe n'olanga abantu b'e Kenya abalya tiyagasi n'olaga obutali mu matuufu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyo naawe ovunaanyizibwa ku ggwanga lino. Wabadde bonna abasibe ababadde eruzira natuukayo nga teri mazzi ne mbanga okwekalakaasa ne mbagamba tuzire obungi. Pulezidenti baatugamba abasibe 6 tusimbe layini abagenda emmanju tudoneetinga omusulo then tukozesa omusulo okufulashinga. Ne mbagamba mumanyi obulwadde bwe tugenda okujjaawo mmwe kati lwaki abamu ku ffe tetuba mutango ne baleeta obungi ne tubagamba mu bukomyawo. N'omukulu w'epoliisi mwamulaba ku mawulire ng'agamba obuyinza bugudde. Ekuba n'obuyinza abamu tugyewulira. N'omukulu w'epoliisi yajja n'agamba bannange tuze tetulina amazzi tulina abantu ababye ennyo era mutuyambe. Okwekalakasa kwali kwange era wandiikirina Sami the voice of prisoners eruzira mpaka amazzi we bagasaako baganda bange eddembe tebagenda kulibawo eddembe tulibanja nakabuli kakabe katambala koyambadde obengatta eno ogiraba balomayitiino erina pulayisi kati bwojja kuddawo ekibonyabonyeza bakadde baffe kulinda kubalwanira. Kati nammwe we muli wano mulinze Kyakulanye muzeeyize sikubanja famire yange awamu ne maama wange mukazi wali Musumba yaŋŋamba bannange Kyakulanye bakusibya ne bantwala mu Totya Chambers wano namala wiiki namaate banatwala mukomera omuli bafande Masukubali ne baŋŋamba Kyakulanye akufunamu ssente basebo ne banyawolo bankwata batwala ku CPS si magere nva ku CPS batwala Luzira si Busaabala ku Wanu Beach ntuuka Luzira batwala Kitalya gye mmaze emyezi 5 sikafule era bwe mbadde eyo nga Museveni ne banne be bakola enteekateeka ezo. Pulezidenti Kitalya yali erina okutereka abasibe 2,000 Ssaaba ya leero erina abasibe 3,000. Abasibe bano baana batoye ffe abalina ebirooto ebyenkya